ebigambo ebyo byesigamya ku kwagala kwa mwami Museveni okulonda nga kwakagwa okwa 2016 mwami Museveni yalangirira nti kutuuka mu mwaka gwa 2020 mu Uganda twagenda kubeera opposition ekyo nga kyayagala mu mutima gwe era yakyogera okusinziira ku bibalo bye nga bwe yali abibaze n'abamubalira yatunuulira mu baavuganyiza nabo mu kalulu k'omwaka ogwo n'alaba nga abadde nga opposition yakavuganya emirundi ena era ng'awanise ntagenda kuddamu kuvuganya Museveni nga n'ogwo omulundi ogwokuna okuvuganya baawaliriza muwalize nti jangu tetulina mulala nga ye mwami Besigye kati bangi ababadde babuuza nti ADF ng'efuuse ADF buli bulumbaganya obugwawo mu ggwanga babusigamya ku ADF ye lwaki ensangi zino ADF ekyase nnyo naye amazima amatuufu nga bwe tunoonyereza tetufunanga nsonga ntuufu ADF kikyerwanirira kubanga buli muyeekera lumba eggwanga lyonna aba alina ensonga gy'alwanira ADF nga kyanga bagizuula batugamba eri mu ggwanga Uganda etigomya bannayuganda tebawulirangako nti ekigendererwa kyayo kyakutwala buyinza bwa ggwanga Uganda era bwerumba effujjo balikola ku bannayuganda aba bulijjo ba civilians toliwulirako nti ADF yalumbye enkambi y'amagye emu nebbamu emmundu oba n'egikuba n'egisaanyaawo bakubira Congo gye bava ne bakuba oluvannyuma ne baddayo Congo omuntu alwanira obuyinza bw'eggwanga Uganda n'aba nga yeekwese Congo ekigendererwa kye ki paka bannayuganda lwe bakizudde nti ensonga ya ADF ekyase nnyo nga ADF lwaki iganye okusaanawo batugamba nti bagirwanyisa naye lwaki iganye okusaanawo ADF komanda ali mu ggwanga munda ate ekyennaku yakulembera eggwanga Uganda kati tebasobola mukwatako kubanga ayagala akabinja ke kabeerewo okuteeka obunkenke mu bannayuganda era y'ensonga lwaki bakugamba ADF buli abakubiddwa amasasi ADF buli abakwatiddwa mu bikolwa ebateebereza nti bya butujju ADF kubanga komanda wa ADF ali mu ggwanga munda takwatibwako n'ogwo omulundi ogwokuna okuvuganya baawaliriza muwalize nti jangu tetulina mulala nga ye mwami Besigye kati mwami Besigye wamala okubanika nti sikomawo kuddamu kuvuganya Museveni ono n'amanya nti tewaliyo opposition mulala olw'ensonga yali akimanyi bulungi nti bonna abalala ababaddewo nga opposition wakina bammawu wakina simanyi baakena simanyi baani babadde nga abantu be nga abateekawo buteesi kwonoona bululu bw'abali abaali badde balonda Besigye bano ne baboononera obululu just bamala okubalaba ekibalo kye nga kimiddewo ekityo n'alaba nga kimwetaagisa okulangirira teriyo opposition mu 2020 tegenda kubeerawo ayogera ebigambo ebyo nga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu akyali mu miziki gye nga naye yennyini tanaloota nako wadde tyasobola okukeera ekyanafuuka omukulembeze oba okitegeera olw'okuba nti Katonda yatugamba nti mwagala nange nenjagala naye twali kisobola kubeerawo okugjako ekyemba njagadde ekyo omwami Museveni kye yayagala kibeerewo 2020 wallahi Allah teyakiganya kubeerawo okumulaga nti munafu nnyo Allah yeew'amaanyi n'atalonda mu bajjeno n'atalonda mu bakkano n'atalonda mu babrigadiya n'atalonda mu baminisita n'agenda mu ghetto mu bayimbi abeekolera emirimu gyabwe abatalinako history ya byabukulembeze abatalinako background ya byabufuzi gye yalonda omusajja n'amuleeta nti okulaga nti oli munafu nnyo nze w'amaanyi kutaddeko ono ajjewo ekyo kyewayogera tewajja kubeerawo akuvuganya mu 2021 n'amuleetera omusajja Bobi Wine najja abakwata anaweya nga teri akirowooza teri akisuubira nga bonna bali comfortable bamanyi nti ekyo kyaggwa bakimala tebagenda kuddamu kubavuganya okitegeera ekintu ekyo Allah n'aleeta Bobi Wine kati bamala oleeta Bobi Wine kati ate najjaleetera Museveni ekigenda ate okumutaasa bwe bulwadde bwa covid bwayamba nnyo mwami Museveni mu 2021 okufuna kyeyeekwasizaako okugaana abantu n'obalemesa okukola kampeyini nga bali bateekeddwa ozikola ekisooka yabawa obudde bufunda mwezi gumu mwe bakolera kampeyini ate omwezi ogumu n'aboononeramu ennaku kumpi 20 zonna ng'azoonoonye bwonoonyi
zonna ne zigenda ng'azonoonye bwonoonyi. Musajja n'atafuna budde butambula Uganda bulungi kola kampeni nga bwe yali ateekeddwa zikola newankubadde nga yagezaako n'aba nti y'omu ku baavuganya kuba pulezidenti eyasinga okutambula ebitundu ebingi mu Uganda ng'akola kampeni yali His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu, awamu n'okuba nti yali alemesebwa. Oba okitegeera ekyo ne kiggwa n'afunirawo omukisa n'afutyanka byafutyanka n'alimba bye yalimba ne bamuwangula ne yeerangirira by force olw'okuba yalina kyeyekwasa ekya COVID. Kati batetenkanyizza okuva okulonda okwo lwe kwaggwa balabe butya kiki ate kiba neekwasa mu 2026 singa Katonda abasaasane ne batuuka mu ogwo omwaka nga tetunabajja mu buyinza okulonda ne kubasanga nga bakyali mu buyinza, kiki kye bagenda okwekwasa okulemesa abantu okukola kampeyini? Kikyababuze. Bagezaako okupangapanga ebya ADF simanyi bbomu ne bagezaako bipangapanga ne bigaana. Era mujjukira nti His Excellency yali atambula juzi wabadde atambula bagezaako okubiteekawo bisitoola ebyo bamulemesa okutambula, naye okubaswaza n'obbalabisa bwe yasitoopinga okutambula nabyo byasitoopinga tokyalina gy'obiwulira. Kati balaba obudde bugenderedde, obudde bwo butambula tebusitoopinga. Mu budde okuba nti bugenderedde nga tebusitoopinga beebuuza bannange obudde nga butambula tukoze tutya? Abasajja bano ku luno tugenda balimba ki okubasitoopinga okutambula eggwanga nga banoonya obululu? Tugenda balimba ki? Kikyabalemeredde. Kati nga Mwami Museveni bwe mumanyi nti ye already ye yekaddiidde, kati alina ababazi be abamubalira abamupangira bisitoole bye bamulaga nti bisobola omutaasa n'okubifuula ekyekwaso okulabika nti asitoopinga abo abamuvuganya. Kwe kumuleeta kisitoole ekyo kye mwalabye ku TV. Oba okitegeera, nze njagala omuntu yenna atunule Mwami Museveni omusajja omukulu omukadde w'emyaka 8 nga bw'olina jjajjaawo gy'ali yonna ng'ali myaka 8 nga Mwami Museveni gy'alina. Entegeera ya jjajjaawo yentegeera yemu ye Mwami Museveni. Obunafu bwa jjajjaawo bwe bunafu bwe bumu n'obwa Mwami Museveni. Ono kyasinga ku jjajjaawo tayito y'abwa pulezidenti naye nga bonna kyekimu tewali njawulo. Kitegeeza nti nga bw'osobola okulimbalimba jjajjaawo mu kyalo n'akkiriza by'omulimbye bwe batyo balimbalimba ne Mwami Museveni n'akkiriza bye bamulimbye abategeera essaawa eno okumusinga. Si kumukkakanya na kumutyobola wabula kyava mu kamwa ke yennyini yagamba nti omuntu yenna bw'awangaala n'awususa emyaka 75 scientifically aba takyazikwata bulungi. Kati ali myaka 8 kitegeeza ali myaka gy'abajjajja baffe. Bojja n'ofukamira mu maaso ge n'onyeenya emimwa n'akuddamu nti bulungi ng'ate tomubuuzizza. Kuba ffe tulina bajjajjaffe twakolangako effujjo. Najja n'omugamba sinika ekinnyo jjajja n'akugamba gye ndi muzzukulu oli otya naye ng'ovumye nti osinika ekinnyo jjajja. Kati gy'emyaka Mwami Museveni gy'alimu. Kuba bwe gitaba myaka egyo nti gy'alimu egy'okusiriwazibwa omwana asobola atya okukwata omuzindaalo n'agamba nti bampamba ne bantwala mu bweyeekera nga nyina emyaka 7. Ekitegeera ku myaka 7 egyo n'afumbirwa, ku myaka 8 n'azaala omwana ng'obwongo bwo bukola bulungi nga bukyategeera nga tonaba kufuuka mukadde gwe bagamba nti osinika ekinnyo jjajja n'ogamba nti bulungi muzzukulu. Ekyo yinza okikkiriza. Katuseke twebuuze omwana omuwala abalibwa ddi nti akuze era asobola okuzaala? Mu Busiraamu batugamba omwana omuwala kubalibwa nti akuze alina kumala kuzza mukono mabega oba kwekoona kagere. Omwana kasa yekoona akagere oba nazza omukono emabega oyo aba akuze era bwe yeegatta n'omusajja afuna olubuto n'okuzaala n'azaala. Naye twebuuze nti mu Uganda ewaffe omwana asembayo okuzza okwekoona akagere nga muto nnyo yeekoonera ku myaka emeka? Nsaba buli alina omwana omuwala nga wa myaka 7 mutunuulire olabe bwe yenkana ne bw'afaanana okuwemu akafaananyi. Musajja kyasobola okuwasa omwana afaanana bw'atyo n'amufuula mukyala we era ne bagenda naye mu buliri ne bakola ensonga z'abafumbo. Tunuulire omwana w'emyaka 7 bw'obanga okkiza sitoola ezo nga bwaziwulidde sooka olina ku mwana wo omyaka 7 bwe yenkana ne bw'afaanana obale nti ddala musajja kyasobola okuwasa omwana oyo. Tunula ku mwana w'emyaka 8 okuwemu akafaananyi ng'ali lubuto era ng'ayonsa olabe mu bwongo bwo gola kisoboka kijja? Tekiriyo era tekiriba. Mu Uganda ewaffe tetulina mwana asobola kwekoona kagere nga wa myaka 8. Tekiriyo. Abeera akedde ennyo ng'abadde mwana mugimu ng'alya bulungi alabirirwa bulungi nga mugimu bulungi myaka 12 ku 13
yayinza okwekoona akagere newe emyaka 8 neyekoona akagere n'afumbira n'okuzaala n'azaala nga myaka 8 mu Uganda tekiriyo naye olwokuba nti gwe babinyumiza yali mu myaka gy'abali be twagambanga nti osinika ekinnyo jjajja n'agamba nti bulungi kati eyo sitola asobola ozikkiriza oba okitegeera. Ekyokubiri, mu myaka 13 emabega tewaaliwo omulukazi bayita drone, waaliwo kigaati, kigege ne kamunye. Kati omwana akugamba nti mu biseera ebyo baatuwambira mu drone, ekyo yakyogedera okuba nti kati drone zeziriwo zeziwamba abantu. Kati nga sitole ye ey'okuwamba okugijjayo bulungi alina kukozesa kigambo drone kubanga zeziwamba abantu zezimanyikiddwa mu Uganda. Naye nga myaka 13 emabega waaliwo drone, omwana otukoga nti bamutwalira mu drone. Bonna bulimba. Kati ebyo nababipangapanga kufuna kiki bayinza kwekwasa okulemesa abagendo bavuganya mu 2026 kwabalaba omwaka gusembedde. Obo kitegeera ni masabanga abana Uganda mubemu na amagezi nammwe. Mubemu ne ku magezi. Kubanga nsubira nti omuntu yenna Katonda gwe yawa amagezi nga yetegerera. Sisubira nti osobola okukiza story eyo. Nti ntuufu. Otandise kuulira dde ekigambo drone igwa akiza nti omwana byanyumya bituufu. Otandise ddi okuulira ekigambo drone kubanga emyaka 13 tukikiza nti byanyumya byaliwo 2010 katuli mu 2024 emyaka 13 egiyiseewo. Otandise kuulira dde ekigambo drone. Ezo drone emmoroka ezajja ezo nga zivuga mawulire zigajja eno zigatwala Ambala Fort Portal aba Red Paper nga be balina obumotoka obwo abantu babukozaako drone olw'okudduka emisinde. Kati zizo okukyaka ennyo wano mu kulonda kwa 2021 abatujju bano kasita bazifuula kye bakozesa okuwamba aba NUP. Kati abatujju bano abawamba abana Uganda abababuzaawo kasita batandika ozikozesa ennyo abantu batandika okutegeera ekigambo drone kubanga kyafuuka kya bulabe eri bannansi eri banna Uganda. Naye omwana eyabula egwe baatwala mu nsiko nga myaka 7 mu myaka 13 emabega agamba atya nti bamutwalira mu drone. Waliwo emmotoka gye badde drone obudde obwo. Ebyo nno ensonga lwaki drone zikyase nnyo otegedde bateekawo embeera okutiisatiisa bannayuganda kubeera ku bunkenke eva tusuubira abatujju okubaako kye bakola. Mwami Museveni okutuukiriza menshoni ze nga bafunayo batega zibbomu nga zitulisa bannayuganda babagamba ADF yalumbye mutandike okwebeereramu. Tewali kuddamu kutambula, tewali kuddamu bantu kukuŋŋaana mu kikungo kubanga bakimanyi nti Kyagulanyi Robert Ssentamu bw'aba atambudde abantu baba bayitirivu. Bateekawo ebigambo ebyo okubatiisatiisa bafune babaganira okutambula nga tewali munnayuganda ajja kwekalakaasa lwaki mumuganya okutambula. N'olw'ensonga eyo ekyo ekyokwesiba ku ADF eyinza okuba tekyali nsonga nnyo mu matu ga bannayuganda kubanga bamaze okutegeera bulungi ADF yaani era etandikirawo era bigendererwa ki ebikwekeddwa mu butujju bwa ADF. Scientifically abatakyazikwata bulungi